Breaking news, another one. Breaking news, another one. Eno yempitiriddeko mugamba banange shama. Breaking news yafuka content over the answer is no. Nange binsukako. Naye omwana ono musoke mufuniye ku uniform ayambale kubona alika newcomer. We nasomesezanga be bana bali emiyembe kakati ate batawanya. Munange tugenda kudda mabega. Breaking news, another one. Musoke muntagingire ku bana be UK. Muntagingire ku bana be UK. Mwe batimu twagala accountability musoke mu jeno yammwe. Timu twagala accountability, don't miss this. Timu tubifirwe. Fena tubifirwe. Don't miss this one. Team X Warriors, muje wano stop funding a dictator. Come here, eno yammwe. Breaking news, another one, just like the other one. Omanyi mu video zange zino njagala nnyo kwa addressinga MC Katsi. Muntagingire MC Katsi ajala be ku eno video. Abana be UK banange mukulikeyo kutata ne bumama. Mwebale kulwanirira nsi ya mwebale kugamba Bungereza nti munangerekera okufunding ekita abantu ekigenda maaso mu Uganda. Mwebale okwerekeza mu kisiibo ne mugenda ngenjale baluma ne mugamba katugende tukikole ku lwa Uganda. Respect my people and may the new Uganda remember you. President, abana bano otujjukiranga ffe aba foreign affairs no gamba iya nabagamba kabanyigiriza nafe tumulage kye tuli ku foreign affairs. UK aid money yane nye nkidamu UK aid teri kulanga kulala. MC Katsi ku USAID wagweddalu n'otugamba ogenda kuba webyama kati ku UK aid kansubire nti ogenda biteekawo bituwe ku UK aid ogenda bituwa kubegenze USAID sente za RVs wezagana wagweddalu kati kuluno kansubire nti olugenda okitegera UK aid ewedde kawedde muyo eno yete wadde suspension ntitadwe nakuzo mwezi bweziti. The answer is no. UK aid yakugambye nzitemye akedde kumacha nanyiga simanyi nange kinyiziza musajja neno sitwago bagita fena tubifirwe okitegera tujita fena tubifirwe tetulina kye tufunyemu nkyagulanya agenda bweru kono na Uganda ajonoone tukifunyemu ki fena tubifirwe mufirwe naffe tufirwe wekiri UK aid. Respect my people, rest in peace UK aid in Uganda. Era ekibuzo wano batugamba nti kati ensi zibadde zibenefitinga muzigenda kukola tutya tetugamba temutuwa sente za muzireke kwa mbadde muziwa Museveni siffe okitegera Museveni nakugambye ebyo ojja kutinkule naffe tumanye okukwata switch twaginyiga eno bagita infinite class nze minister foreign affairs TV za Uganda bwedda zirikwese era NBS bwe yaleese obadde ambinoonya nengamba anyaga bulletins amawulire gano nga sigalaba nengamba TV za Uganda zinabyogerako ku ensonga. The answer is no. Nagenzo kebera ku NBS munange ngeyogera ku bya USAID teyogera ku UK aid eyabadde wejjo tebyogerako ennaku z'omwezi zino tezibatiisa luno olunaku lwe batebolinga ekintu kino ng'ennaku z'omwezi 26 era olunaku lw'eggulu ne bagamba nti kaakati tuzijjeyo sente zino nabagamba sente z'abantu zino babadde nga bawa abantu bano sente mukuba abantu bano sente bo bakafuula kamanyiiro kaakati nabagamba sente z'abana abantu eza America n'eza Bungereza ziyita mu human rights na democracy wabula gwe ogenda kufuga abantu mu constitution yo naye ng'obafuga ku lwabwe naye abantu bano lwe balizuukuka ogenda kukola according ku constitution zino wezikola ki wezigamba bino nabibasomesa dda okitegera okolanga wezigamba abantu babadde nga basituka nga bagamba abantu bano ebintu bibiteeke mu nkola kuba abazungu bano tebagala balabisa abantu bano badikiteta kye badde bakola nga badduka mu Russia ne China as an alternative okitegera basobole okudduka ebintu byabongeza kwa tebagala kuva ku buyinza bo balowooza nti ezentebe zabakitawe bazisikira n'abaana bazzukulu balina bisikira batunyigirize naye nga bakosa sente za America n'omungeza kubanga lulino wabadde ngodduka nova mu foreign policy ya America obeera still protected by the UN Charter kati mu UN Charter babadde nga bafuna sente wadde badde mikono waaki wa Russia kubanga nabagaba permanent members ba UN kuliko Russia kuliko China okitegera kuliko France kuliko Bungereza kuliko USA kati USA ne Bungereza ne France babadde nga balina sente zibateeka mu funding nga bayita mu UNAIDS nawo nzija breaking news zigenda kuba 10 week okitegera kati babadde nga bayita mu bitongole ebyenjawulo nga bateekayo sente za America kati bano badikiteta ne babadde nga bagenze eri nga sente zino basigala bakyakola ki bakyazifuna kati ne mu UK wano Museveni nabagambye alina charter zaayina zibayita nga Commonwealth Charter Museveni badde afunira mu sente kuba ino Commonwealth Charter nabagamba bagita colonialism charter mu kusooka oba loyo charter ya mwaka wa 1990 wabule badde ekyatuwa sente nakati kakati bano ba Museveni olubagambako Museveni yadduse nga ganze ndi kiyenje buyenje nadduka mu kiyenje buyenje ne kidduka mu BRICS ne mu G77+1 ne mu kabinja kanaamu wabula akabinja kano kalwanyisa Bungereza naamu erwanyisa Bungereza helps colonized states to decolonize from who Museveni abadde decolonizing kuva mu Bungereza
Okitegera BRICS erwanyisa dola yani ya America kati abadde abiteekawo ng'asuubidde nti agenda kufuna nga ssente zino mu UN nga mwazifunira kaakati tuli mu tubifiirwe. His Excellency Kyagulanyi wanaagituula ku ntebe nze Minister of Foreign Affairs ngenda kubaawo tujja kutereeza endagaano zino Uganda tugizeeyo akasente kajje tukulaakulanye ensi yaffe period. Kati bagamba nayo bene embwa yavaawa noza Museveni agamba naye banange embwa enjaga ki mwe mbabuulira nabagamba ku international scene one man army teri munnayuganda kye mugenda kumukweka njagala munnayuganda ategerewe tukutuusizza asooka akeere ku makya kufuukira ekizibu ng'amanye ebizibu byonna byonna gye biva munnayuganda Museveni talina ssente Museveni munaku kati yakomezaawo ne ba tiktokers nzija yakomezaawo ne ba tiktokers tukusobola nakugamba tukusobola just twali tugulamu ekintu kimu musajja kunyiga mapeesa ago kwe wabadde strength yo banange UK aid erugenzi nkiddamu teri TV ya Uganda egenda byogera ko bajja byogera keyo maaso just share the video otuuse ku muna Uganda omugambe UK aid yegase ku US aid mane yane nye bafulumye wekiri kitegera wekiri era ekibuzo kibatulekedde kigamba nti esi zino zigenda kukola zitya from biwundu to another one okitegera maledi zana yino byenjagala kati mwana muga akishaba kyo kibeerawo nga kinyirira bunyirizi kiringange kitali musitwa go bannange fe twayita mu mundafu wa Museveni tumuba fe tatuwa stress ne wakera ku machana akwata na lukola nze mbanchi manyi nti tujja kumukwata tumutwale mu ICC ne wana jana alumbe ekitebe kyaffe balino teekako obukokolo kubanga ki batutyo kubateeka mu ICC tujja bateekayo mu ICC kubanga kooti ze Uganda kati Supreme Court eragira ne kooti y'amagye negamba ani gobigamba tulino basibiremu feno mu ICC tetuteesa kuba munna Uganda tukukwata ekifaananyi kyo tukitwale mu ICC tujja kukwata tujja kuteeka tujja kusiba okitegera tubagambe stop funding a dictator akasente bajja kasiba ebyo bye tuli fechovola mu struggle tunyirira nenga tuli mu struggle chifola president wafanyirira buli kaseera aseka kubanga amanye pesa lya nyiga sizino neno struggle si stress ya babesije fe tuli mu bya babesije bali muzanyo tetuli mu bya baba Elias Lukwago kati akoze n'omutwe okitegera kuwanga omusajja abagaba nange munyambeko abaana banzita ojja kiwulira ojja kukiwulira nakugamba nze ndi Minister of Foreign Affairs muna Uganda alina okumanya buli kimu ekituuseewo buli kimu newe munaabikweka nze nja bijjayo mbyogere nja kubijjayo muna Uganda agenda ku website zino ezisoba ne mu 10 zonna zoogera ku UK aid eyalugenze nayo bagisaze okitegeera UK aid okitegeera bano balina okuona ekyamutwala mu BRICS ne munnamu agenda kiwulya nakugambye ensi eziri endala zo zijja zikuddamu zifune ssente zino tupozi tuwafunyayo ne termination ya Kenya bagitaminatinze from the USAID naye babanga bataminatinze Kenya from USAID Museveni tujja muna Uganda just keep it here kwata ka share button genda ku bio yange genda ku page yange bagita Shama Fatidi genda subscribing otekeko notification button tugenda kwogera ku kintu kye bayita spiritual revolution endagaano Museveni ze yali amolukwe ezatuusiza Muhoozi Kainerugaba okujja okweyambulya mu office ya president twagala ku nodes please president totwerabira ka video kali wakatwadde tweyanziza twagala nodes za Muhoozi tutegere kitaawe yali amu endagaano z'emyoyo yaziri amolukwe kakati leero atuuse kweyambula Muhoozi ekyamuleese sikuloga president mwanye omwenge nga ye ekyaleese Muhoozi kufuna buganzi bwakyagulanyi bwalina naye kitaawe yamononera bino byonna oyagala obimanya n'okubigoberera genda ku Shama Fatidi kwata ku bio genda ku link subscribe teka ko notification button okitegeera ogenda kuwo bifuna video ey'okubiri ngitaddeyo don't miss a video ng'oli abadde atubuuza mbu byaddala oba njogera mu buyogezi bino bannange tuli mu byaddala bwe twali tusomesa mumwalinganga mukolaki mulinya miyembe kakati ate mututawanya mutungire uniform mupya mwe ku notice ako pe ategeere we tuli so respect my people them abaana be UK high five mfune kye munywa ku biru yammwe nze njja basanga mu Uganda ngafuuse minister we naafuuka minister njja bagulya ku biru yange naye kati mfune kye munywa ku biru yammwe okitegeera respect my people tusisinkane ekya bingi termination list yatandise okufuluma ngenda gibasomera buli gwe bataminating nga we batiwe paba ngoyo tumujjako MC Cats rest in peace may your soul rest in peace MC Cats oyina sirimu